fight yawedde nga mazima mpangude 10 nga twalowooza gamba mugola mpangude naye mbaniriza nnyo ate nate nze Jonas Sentongo omukutu Tindi Files gone yakatwenga kugendera ddala mu maaso n'okuba nga ate subscribinga nabagamba ine ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Olunaku olwaleero twegattiddwako omusajja ow'amaanyi ennyo abangi gomumanyi nga Umar Ssemata nga nnono muzannyi wa bikonde ebimanyiddwa nga Montai yadde abamu bamuregarding okuba nga ate azannya kickboxing. Olunaku olwaleero twegattiddwako naye tugenda kuba ate tuwayamuko ku mbozi ye na bitya bwe bizze bitambula. Olunaku olw'omukaaga twamulabyeko ng'agenda ddala mu maaso n'okuba nga ate attunka ne Golola Moses wali eri mu kisaawe kya Hamu. Ebyo byonna agenda kuba ate abitunnyonnyola ne win ate engeri gye yagifunyeemu mu mbeera ng'eyo. Naye nga tetunnamufuna kasobole okuba nga ate ababuuzaako ate twolekere ekyo ekituleese olunaku olwaleero. Omukulu Umar Ssemata ogamba oti abuuza kupatula. Je ndi muganda nga assalamu alaikum. Ndi musanyufu nnyo okuba nga ndi ku mukutu gwo guno Mwami Sentongo. Maze ebbanga nga nkulaba newe nali China eyo mu njogere yaffe nali nkupimamu kubanga olina abantu abali mu area yaffe bookyaza ng'oludda twagala okulya ki kye bagamba kifeeyo. Nsiimanya abantu b'e China lw'oliddayo bandabira. Manyi tutambula era bakulaba nyawo n'akateekayo bamanyi Ssemata kwali champion bajja kuba balaba. Mpozi nze Umar Ssemata gumanyi nga The Pain naye mabega kaawo nagendako Thailand awo waliwo manager wange Bob Sapp n'agamba Umar Ssemata erinnya lino The Pain we yalimbuza ne munnyonnyola kyeritegeeza okusinziira ku definition yaalyo. Omanyi mu nsi yonna yonna buli omu ayita mu bulumi okutuuka wakola ki bwali oba watuuse. Olaba nze nga Umar Ssemata gye nava okutuuka nga ndi wano world champion nga mu Africa mu weight yange ndi number 1 mu nsi yonna mu Muay nga ndi mu top 10 kikulagira ddala mpise mu bulumi obw'enjawulo. Maye omuzannyo gwaffe anyway tujja kugendayo sagala. Awo wennyini wenjagala tutandikire. Yes. Aweegatta otya oba osalawo otya okutandika ebintu bino ebyokubanga okuba ensambagere? Kati ngenda sooka nkuzeeko emabega ddala. Omanyi tewali kyoyinza kukola nga ggwe omuntu ng'oli wekka. Kasooke ntwale guno omukisa ssebo okwebaza abantu abambeereddewo ku fight ebaddewo ne zonna ze mbadde nga nzija nzannya. Okusookera ddala neebaza Minisita Kabanda, Minisita wa Kampala Ajat. Kati omanyi munaye tumuyita Ajat Apakati. Walabye Apakati gye nakubye omusajja yagimpa. Era tumulidde agyogerako yagyagadde. Yabadde Apakati ye Minisita wa Apakati kati. Anenyebaza tiimu yange Umar Ssemata, the jewel of Uganda, tiimu yange. Bena beekoze bannange mbeebaza. Nenebaza aba professional fighters mwenna gye muli bwe tubadde nabo mu nkambi. Bena bye munkoledde. Nenebaza Uganda Kickboxing Federation okubanga mutukwasaganyiza bulungi. Olwakubadde waliwo ebiggwawo nenga family bwe tebibulamu. Nenebaza National Council of Sports okubanga tutambuza bulungi lwakuba tukyabulamu ssente waliwo n'ebiriwo ebitonotono nekyemmanyi otunula emyaka 10 nga we twali emabega waliwo enjawulo. Olaba waliwo abaana otuna emyaka 10 emabega nange kenyini emyaka 15 twagenda nga wabweru nga ogenda wabweru todda odduka buddusi olemerayo weewamba olaba chance entuufu. Kyova olaba leero ndi musanyufu kulaba abaana bagenda ne bakomawo. Ekyo buli wokiraba ya National Council of Sports bannaye ni straight. Ekyo buli omukiraba nga musindisa abaana bagenzo ku championships zonna ne babula mumanye waliwo ekibulawo ki balina kye babulamu bana mubasuubize nga be mubasuubiza mu bibawa. Ogamba Umar ogenda n'owangula ekisipi n'okomawo tugenda kukolera bwe tuti kale nsobola okudduka. So National Council of Sports tusaba mwongere mu sports center buli kimu kibe nga kiri nga omwana amanyi wagenda emitala wakomawo agenda kusiimibwa waliwo kyekijja kwogera tugende mu maaso. Awo wennyini we mbadde njagala ebintu ebimu ebyakuinspiring okubanga ate otandika ensambagere zino baani bye walabirako oba biki ebimu ku ebyo ebyakwagaza? Webale nnyo nze nazaalibwa awo Kato Kinyolo
munjogera ennyangu nze ninganga kalooli ndi munnakibuga ekatundu ako kwe nakulirako Kato Kinyolo emabegako waliwo Islamic Sports Center wali ku ssaawa ya Queen waliwo ekisaawe nga ku kisaawe ako kuliko gym eya boxing so nga ekitundu kyendiko kuliko baboxers ab'enjawulo ba kickboxers Katwe tulina Abubeka Kabunga ali Germany tulina Abdul Tebazawala boys ndoza abali mu by'emizannyo bamanyi kyenjogerako so ffe twakula nga tubeegomba embeera gye bayitangamu omanye ebiseera ebyo gwe balamu myaka 15 muno gwakuze naye w'omulaba nga gamba tugambe ngenze mu Europe kuzannya ku championship olabya ddala ya so abo bwe batusikiriza esebo Okay, okyegasseeko kusomozebwa ki omanyi oba oliawo ensambagere zino woziyingira babaamu ne specific weights ze baagala gwe wali otuukiridde mbisaanyizo na buli kimu oba gwe tewafuna kusomozebwa challenge zo nga zo zibaawo era tezisobola kuggwawo we nayingirira emabega kawo natalinga okuzanya kickboxing negata ku mwami bamuyita Kakongi Swale wenjogera wano ali mu America era yavaawo n'agenda yali founder wa Muay Thai mu Uganda lwaki yagenda Thailand na traininga so nga mu 2020 awo wembaserabidde omanyi weneerabira bannange munsenyuwa tukyabutonde oli muntu ate n'ebikonde bingi sometimes so mu bufunze namwegattako nanteka ku tiimu natalinga okuntraininga ebbanga nandika ku tiimu Muay Thai national team netuvaawo netugenda mu qualifiers eza IFIMA World Championship zibeera Thailand Bangkok buli mwaka yeah? So we natuuka eyo ngezaako kufunza we natuuka eyo championships zigenda bulungi naye bankuba nazanya n'omusajja yali mu Iran yankuba by points we yampangula waliwo ababeerawo omwami yajja bamuyita Mr. Ponga mu Thailand yajanika business card nangamba nkulabye osobola okuzanya n'olina byobulamu onkubira then nenzirayo nenjogera ne bannange nenjogera ne Mr. Swale Kakongi ne mugamba waliwo omwami empadde kano ka business card nagamba twali buzibu bumalu Katonda kye yakutegekera kiba kyekyo unayogera n'omwami nangamba nyagala ojje nkusayininge ntandika okukola ki okuzanya so mu bufunze zinasigala sadda Uganda omwami kye yaŋŋamba level yo tosobola kuzanya professional fights okyali mubisi nnyo yantraining emyaka 2 nga sirwana emyaka 2 nga tolwana naye ng'ofuna bufunyi training eri instant bale nnyo kikulaga nali mubisi nnyo emyaka 2 we jaggwa omanyi Montai waliwo bayita Montai Borandi oba mwalabako Brad Sport eya Jean Claude Van Damme kijjukireyo besiba buli obuguwa obweru so we namala emyaka 2 nga traininga okunkakasa mbu nkenkuse yanfunyeyo fight ya Montai Borandi ziba rounds 5 okuwangula ina kuba muntu KO alite mwambala gloves buli obugwa tugambe nenga sibeya naku mwesiba mugwa nga olaba buno bugwa obwa cotton yes obu rounds 5 nakubagana no mu Thailand ne malako bulungi we na malako nga twala wangude munne nanka kasambu kati mu business mwetuli yes awo wenyini njagala oba abantu bandiyagadde okumanya enjawulo eri wakati wa Muay Thai kickboxing ne boxing yes Muay Thai okozesa obukokola mavivi teke clinch ne sweeps noza abalabye ku fight ya golola namukubye ebige ebizungu oba ebige ebi Thailand nga tasobola na kirowoozaako abalabye bo ekifaananyi bakiina ebyo bigosebo bizungu kati oyo Muay Thai mubamu sweeps onenge gyo twistingamu bwotyo omuntu ki n'agwa nga tategedde agudde atya nenga oyo Muay Thai so kickboxing nga owulira kick and boxing biba bikonde na nsambagere pozi mubamu vivilimu ti black no sindika yasebo and then boxing English boxing byo biba bikonde byokka
yes bikonde ekitegeeza abantu bano bonna bagwira ddala mu category gy'ogwamu oba nabo basobola okuvaamu ne batandika oku upgrading kati kangeze nga wa boxing nada mu kickboxing oluvannyuma nada mu mota kisobokera ddala nze kenyini nsobola okuzanya boxing nsobola okuzanya kickboxing nsobola okuzanya montai pozi waliwo oguli ogwa MMA mixing martial art ogwo ate muzibu munyu olina okuba nga omanyi groundwork grappling wansi nosobola abaguli okubeera mu keje wokuba omuntu n'agwa wansi ne wansi omulumbawo n'omukubirawo kati awo wabeerawo ebyetagisibwa okukola escape omusobola ate ogwo omuzibu mwejo emizanyo gyonna egya contact games ogwo gukyasinze montai nekuddako MMA then nekuddako Burmese boxing muzanyo guva Myanmar mo mulimu Edbert nana guzanya kunuza aba following abasobola kitegeera mulimu Edbert ukwata boti omuntu pa Edbert then nekuddako montai then nekuddako kickboxing ebikonde nebisembayo lwaki ebikonde oli afokasinga wano beera wano negwe imagine math abeerawo n'obukakkamu ne science abeerawo ng'omanyi time yonna ekikonde kijja tekejja akukwata akusweepinga engeri gy'obeeramu eyo yes anange ebintu bino byewuunyisa oluvannyuma lw'okuba nga owininze ogetinze draw e Thailand manager awo biki ebimu ku ebyo bye yayongera ddala okusigamu okuba nga ate ofuukira ddala Semata ky'oli essaawa webale nnyo kye basogera ddala okundaga engeri gye bangurimingamu kyobalaba nze olwawo okundaba lwaki bantwala ddala ne bandaga fighter obanga G kubanga ejiwe lyatika terisobola kukola ki webale nnyo eri system gye banteekako ku traininga kulya kwebaka okitegeera awo netandika okuzanya fights ez'enjawulo okumala ng'omwaka mugumu wenafuna chance waliwo fighter ayitibwa Sunchain omu ku ba best fighter mu nsi yonna nga tewali mudugavu yali amuzanyeeko nga bamuzanya bonna abasinga abakuba abagwira manager wange nafuna contract ne bamugamba oyo fighter w'omudugavu tasobola kuzanya n'amalako 5 rounds nagamba Umaru Semata asobola okubagana n'amalako yes so netandika netusigninga contract nenzanya naye nemalako 5 rounds wenamalako 5 rounds then WBC omanyi tubitwala bwetutyo WBC World Boxing Council kati engeri eri federation ekyasinza okuba ey'amaanyi yajja ne Montai wetunulira aba champions bonna bali bazanyiddeko mu eyo federation WBC ba boxers kati bajeeta ne mu Montai WBC Montai neva negamba Umaru kukyakayolesezza kyetubale tutasuubira wali omufirika asobola okwolesa kino tumwadde short eya title ne bagamba era tuyagala agitegeke ewaabwe iyo fight inasooka okuleeta mu Uganda nga nzanya Reese omu Australia noza abadde ba following ababaddewo mumanyi kyenjogerako yes iyo fight yasookera ddala yes lwaki Umaru wettanidde nnyo ensambagere zino okuzizanyira mu nsi zibusukka kkubo thani okubanga ate ozanyira wanene Uganda tulabye abazanyi bangi baconcentrate nnyo wane Uganda nate goli ku international level tugambe nti omuzannyo guno tegufuna wanene Uganda gufuna oguzanyidde eri mu nsi ziri ezebweru webale nnyo wane Uganda nga omanyi tukyali nsinto tukula bukuzi mu bintu byonna ebyenjawulo omuzannyo weguli gumazeewo ng'ekyasa naye tegunatuuka wetugwagala leero tetuli bubi era kyetuli leero kirungi mu muzannyo okusinzira emyaka 15 emabega ombuuza ekibuuzo lwaki nzanyira nnyo ebweru wano mu Uganda omwaka gumunyiza okumala okuzanya fight emu banemala emyaka nga5 nga sizanya fight tozanya yadde nemu engeja nyina manager wange bamita Bob Sapp mwami noza abamanyi solo kunyigamu Bob Sapp yani fighter muzanyi wa film kati yanfunira fights ezewabweru fefetera ewabweru
tugambe bumaali aba awerako okubanga waliwo engeri gye mugenda mu kutematema nga omanya abayizi mba muyizi ne mukwata akasolo mukatematema mumanya ani alese kino so nezo fight zabweru bwe zibeera kwaliko percentages ezivaako naye nga zo ensasula nungi yesebo. Emyaka ene emabega twalaba fight yaliwo wakati wo ne Golola Moses era nga Golola Moses ye yawangula mu kaseera ako. Biki ebimu byolowooza ku ebyo ebyakulemesa okubanga omega Golola Moses mu kaseera ako? Yo waayi abantu abasinga eyo abawagizi bammwe bamanyi mwine embiranye wakati wo ne Golola, ensonga zino zogerako? Webale nnyo. Kati kanziyo ddala emabega nga ogambe nze ne Moses Golola twakazanya fights 3. Fight eyasooka namukuba, eyokubiri nga ogambe manyize ni professional mujine emizanyo wewala nnyo okunyizibwa kubanga wonyiga novaako nobako nekyokola bakusazaamu. So mu round eyokubiri waliwo sikyajjukira bungi naseerera nengwa wansi, twali tuli mu clinch nenseera nengwa wansi. Mu muzanyo gwaffe omuntu wateeka ekirungo ekyokubiri wansi ekyokusatu wansi tokirizibwa mukwatako. Kino ko kyekiriwa? Olaba nali wansi ebibiri wansi nga n'omukono guli wansi awo tokirizibwa kunkwatako mu mateeka. So awo Golola Moses nankuba evivi wano elinjuza kati awo automatically yali faawo naye balifali abaaliwo baba difali tebasobola kitunulamu unaddayo eri mu kona lyange manyi bo bamanyi bagamba Umaru bato wali kye bakozeeyo Umaru fight tugiyiwe kubanga unaddayo oyinza otekawo embeera etali ki nungi fight ne bagiyiwa ye ne bamuwa eyakola faawo ate ne bamuwaji bamuwa points ne bamuwa win. Fight eyokusatu nyoza kati tuddaawo tunywerere ddala awo nga sinatuukira ddala awo omwaka guno gwennyini omanyi buli mwaka waliwo fights ze musayininga. Omwaka guno gwennyini nasayininga fights 6 okuzanya fights 6 ezisinga zonna ziri bweru. Mu February nali Thailand fight yange yasooka nagende Thailand nangenze ku training nga waliwo World Max Championship, World Max 8-man tournament championship ngegena kubeera Japan Tokyo. Iyo wobanga ogigeragiranya eringanga World Cup ey'ensambagere nga balonze yansi yonna nga balonze ba top fighters bonna mu nsi yonna nga nze muna Uganda gwe balonda okukiikirira. So nengende Thailand ne traininga waliwo obuzibu bwe nafunamu awo sasobola kugenda. Obuzibu bwe bwatuukawo nenkomawo wano manyi wange nagamba tofaayo. Omwezi oguwedde mu April ne tufuna contract ngeri China mu Beijing angenda kuzanyira 8-man tournament mu Beijing nengenda nga 27 omwezi oguwedde nazanya ekiro kimu fights ezi 2 nasobola kuzanya na mu Egypt ne mukuba nzamuleza no mu Thailand nampangula by points. So awo nali nkyawumuddemu kati akasimu we kajja manga Umaru tugenda kugulawo ekisaawe Golola Moses agamba akukuba gugwa ane bagamba twali buzibu nenjogera ne mwami Amisi era nalinyirawo enkeera nzigirawo notula ku mmeeza bagamba fine nze wendi ngina kusana ne Golola Moses ovu bigambo Golola ye wa bigambo okusinga wa bigambo era tumwebaza musajja mulungi nnyo musajja akwatiridde buli kimu akwatiridde kickboxing kubanga okyogedde kanti clearing. Golola Moses aliyanga mpologoma nkadde nyoza abogera abategera kyenyogera empologoma enkadde tesobola kuyigga yeswamira okuluzi ebeerawo bwe obujja okukola obujja okunywa amazzi bubaka bubasi. Kati Golola Moses wojja wano e Uganda ngoze bubi naye tosobola muwona akutagula wenna. So bwe twatula ku mmeeza ne tukkaanya ne tugamba engeri Golola Moses wali muna Uganda ndi muna Uganda
tufune balifali nga si bannayuganda nga tegenda kubeerawo kwekwasa kubanga fights ebbiri twabiraba. Mwami Hamisi n'agamba yes ekyo kituufu n'akikkiriza nali mugambye era yakikkiriza ne mugamba Mwami Hamisi tuleetereyo keegi sagala kulaba gola nga adduka muzanye zino gundi ring nga ya keegi ya katimba yonna mbikira oba kino nasemba kirabako gwali muzannyo ki mwe babeera mu keegi batugalireyo ne kufulu omukulu nakkiriza mwekube paka kuwulira bubi mukulu nakkiriza lwakuba ya kitwala ebbanga okutuuka mu Uganda ekyemanyi labika yatuuse so ne tusayininga contract zinali mu shape bulungi nenyingira camp netandika okutraininga netuka ku lunaku lwa fight ne Gola Moses of Uganda noza abalabye kwabadde okwolesa enjawulo ya professional fighter. Before that olunaku olwa press conference namulaba nga ayolesa obukyayi n'obusungu erigwe ng'ayagala kugwa mu malaka kukubirawo awo nga ate temuli mu ring ekitakkirizibwa. Tugambe nti waliwo ennyonta wakati wa Umaru Semata wamu ne Golola nga muwulira mwesuba mwagala kubanga ate mugendera ddala mu nsambaggereza. Omusajja oyo ayagalanga nnyo okungwira era yali ayagala kunkubirawo naye nange mba mmulaba yali ayagala kunkubirawo amaliriza bizinensi nga tetunatuuka naku kumaliriza naye nange nali nkulaba Golola ssebo twali wali ogenda kungwira nze omanyi ebyange mbikwata nga professional namulinda mulingi gye kyaggwera nkulaba buli kyokola ssebo kati olwo lunaku nagamba omanyi Golola oyo takkiriza yaganye mbusaamukubye naye nze natandika mukubako olwo lunaku nasooka mulumba mu birooto gye natandikira omukubira era kati Golola waali bw'okubira ku mukyala wa Kasimu ayinza okugamba amanyi okusisimukako ekiro nagamba Umaru wuuyo amanyi okusisimukako ntandika mukubira mu kirooto nemukuba ne mu byaddala kati ali mukulogotana oli kiroto kyandiise eri Golola ssebo oba tokkiriza ne kankuleke kati kachoke tulambulemu mu fight bwe yabadde Gola Moses mbale jasinya naye nyagala kwolesa omanyi bannayuganda baludde okulaba ku true kickboxing owaddala wabeera noza bannayuganda kati bamanyi balina omwana waabwe omanyi bulijjo omanyi ngaffe bannayuganda amaaso gaffe gali mu ngalo oba twagala kulabako kati bakakasizza bamanyi ki Umaru Semata the jewel of Uganda kyasobola okukola. Enkuba yabadde ya kizungu teyabadde ya Kinnayuganda enkuba yabadde mpya obizza kawoowo bwebale nnyo kawoowo nabujje mu safe omanyi na tiimu yaba professional fighters betwabadde nabo bewalabye buli omu yajjeeyo nagamba buubwo era bwe nayolesezza yoyo kickboxing omutuufu bannayuganda esebo. Okay, fight eno okutwaliza awamu yagenza okuggwa nga balangiridde Umaru Semata okuba nti yawangudde ate oluvannyuma ne mpulira nti ate mugudde draw. Ki ekyagendedde ddala mu maaso wakati oba nze ate ategedde ebintu bino bulungi? Okusinziira ku by'emizannyo waliwo amateeka agatufuga era nga wala mu sports mu mupiira mu netball basketball taekwondo gyonna osobola ogimenya. Fight we yawedde nga mazima mpangude 100 nga tewaliwo oyinza kugamba Golola mpangude naye difali nga wala mu kapiira oli ayinza okuba endobo nagera n'ateeba difali n'akolamu kano okategeera kano n'akolamu kano n'agamba tugende wali naye kkaanya Golo n'agisazaamu. So difali we yakozeemu kano n'agenda okubalamu ng'alaba namukubye engwala enzungu nga nnyingi n'asalako point n'agamba it's a draw fight. Nga nze saakiwakanyiza nakkiriza naye ababadde eyo bo beesaliddewo yesebo. Okay, nga professional Montai player nandyagadde okubuuza akantu kano emabegako tuzze tufuna cases ez'abaana ku makubo nga boolesa obukodyo buno obw'ensambaggere nga bagezaako kubanga ate balumya abalala. Ensonga eno nga gwe omuntu ali professional ogiraba oti abaana bano bava mu za academy zammwe nga bali half or partially trained ku nsonga zino ate okudda ku makubo gano ne batandika okubanga boolesa ebintu bino ebitadde n'obulamu bw'abantu abamu mbutyabagoba olyawo. Webale nnyo muganda nange ensonga eyo nnungi nnyo webale nnyo kumbuuza nsonga eyo. Ffe mu academy ze tuyitamu
bakochezi baffe tubatwala nga bazadde nga olaba buli mwana ayita mu ssomero nga olaba wabeerawo ebisaakaati buli mwaka okutendeka oba okubangula abaana baffe. Fighter yenna oba coach yenna ng'alina academy ng'alina gym wojewe katugambe nze Umar Semata ng'alina foundation yange woje wange nguyagala nkutraining muganda wange nkubuuza nemmanya nejjajjaawo nejjajjawa jjajjaawo okuyingiza mu academy manya bw'osula bw'olya empisa zo omusayi gwo kirozo baganda bo batata bo bakojja bo nenkumanya kubanga oba oyingidde mu family y'ebyemizanyo kubanga kickboxing tegulinganga mupiira ya msooka nemmanya gwe ngenda okuyigiriza ensambagere gwe nga gwe gwani tobikozese mu bubi oshegera muganda tuvola mu baana abaffe be tutraininga kickboxing bucha twatandika kickboxing yatandika kubeerawo mu Uganda towulirangako nga waliyo kickboxer yenna ngana kiri mu record esobola okubuliriza wonna nga waliyo kickboxer yenna gwe bali bajjo ne bagamba mbu nakoze kino taliyo era toli musanga ekyo nange ntekawo n'omukono so abakola ebyo byabwe nga bo training zino bazirabira ku TV kituufu manga ne filimu nyingi ne balaba filimu bo ne bakola nga bo basuubira esebo kale nga tumaliriza obubaka bwo obusemba eri abantu yowaayo oba oliawo Golola alabika nga akyakulinamukko ku nnyonta akyakwetaaga mu ringi. Oyo musajja Mwami Golola Moses era tumwebaza muganda waffe tumwebaliza ddala era tukyamwagala Golola ngenda kumukuba kube ne batabani be kube ne bazzukulu be mu byemizannyo kyentegeeza kankirambulule bulungi we ngamba ngenda kukuba Golola ye munamukubye ngenda kuba batabani be kyentegeeza kyeki Golola Moses ayina academy ye na batendeka nange kenyini ngena masa we plan eddako ngena kola camp yange abaana bange bagenda kukwatagana n'abagolola inshallah masa bakuba abagolola kati kyenkugambye ngena nakubye Golola nja kuba abaana be n'abazzukulu be yesebo owera nkolokoti bwe kigenda okubeera ekirala muganda wange ongambye obubaka obusembayo Bannayuganda kanterere Bannayuganda bannange ensi yaffe ekyali nsi nto tukula bukuzi okukulira wamu ensi yetaaga abantu nga balamu wabula okubeera omulamu olina okuba nga otrainingako ssebo naye otraininga nali ntandise okudduka mwandooza ennaku zaali 3 nembiva ku naate njagala kuddamu buto n'ekirala njagala nfunemukko ku defense skills oba najjeewo n'ozimpamukko kuba nze wendabe engumi nga yakoledde wali nezinga bwezinzi nga ntuula yakyetaagisa katuddeyo Bannayuganda mutrainingeeko bannange tolinda kugenda wa musawo akugambe mukolamu ki kutiizi drill mbo traininge gwe training nga gwe bayala kuba omulamu ebintu bibiri ku nsi oba osinza Katonda ng'oli mulamu obulamu bw'oku nsi buba bugenda kugondera yesebo yo mukulu Umaru Semata twesimye nnyo kubanga ate olunaku olwaleero tubadde tumuyina ku set ndowooza ebigambo bye mumuwulidde n'obubaka bwe mubuwulidde nkoze ne Lawrence ku kamera nze Jonas Sentongo omukutu Tindi Files mubeere bulungi mweraba.